Bannange ebyewuunyisa nga tebiggwa mu nsi. Nze kino mbadde sikirabangako. Abo boolaba mu katambi basawo Baganda oba osobola okubiyita basamize. Omwana w'omusamize yafudde, omwana omuto yafudde. Naye njagala otunuulira emikolo gye bali mukola ku mwana. Batadde omulambo wakati ne bafukamira ne beesiba embogo ne bakwata endeku ndowooza oba y'ensaasi ne batandika okuvunnamira omulambo ogwo. Nze kino mbadde sikirabangako. Omanyi n'obusamize nayo nzikiriza ndala, nabo balina ebintu bye bakkiririzaamu n'engeri gye baziikamu abantu baabwe. So omuntu bw'aba afudde taziikibwanga mu Katoliki, taziikibwanga mu simanga musiraamu, taziikibwanga mu ki nabo balina emikolo gyabwe gye bakola ku bantu baabwe bafudde. Kakati gwe olina amanyi ku byobuwangwa, tubuulire kino kiba kitegeeza ki? Okwata omulamu ne muguteeka wansi ne mutandika okuguvuunamira ne mubanga abagusinza. Ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Uganda gy'okisanga. Buli kimu mu Uganda kisoboka ate nga buli kimu tukyakiraba. Tewali kitasoboka Uganda. Sigenda kubalwisa. Kasobola mbatuuseeko ka vidiyo kano mukalabe nammwe mumbuulire. Mpe endowooza yo mu comment section yawo. Vidiyo gimpire ka like. Monana. Barikusalira mufu. Kira kyakusalira butu. Kyakusalira butu. Monana. Mamaze. Bannange amanyi ku kigenda mu maaso atubuulire, atuyamba, atuzibule ku maaso, atubuulire. Ebyo bitegeeza ki bakola? Ebyo bitegeeza ki bakola? Munange nze nange mbaddeyo ne ngwa katambi ako ne ngamba owaayi, ekintu ekisinze okunjigula enviiri ku mutwe kwe kuba nti ndaba wali eri bataddewo omuntu ng'afudde, ate wano ndaba abantu nga balina engeri gye bamuvunnamiramu kubanga kumusinza. Okitegeera ekintu ekyo. Kati kyekisinze okunneewuunyisa. Ziyesiwa okunneewuunyisa. Simadde sikirabangako. Omuntu ng'afudde batadde wansi omulambo gw'omwana, bayimiridde bantu bakulu bali mu kuguvunnamira. Kiyita kuguvunnamira, kugusabira. Oba ye engeri gye basabamu. Omanyi munnange abantu balina ensaba nnyingi nnyo gye basabiramu abantu baabwe nga bafudde. Abakatuliki balina engeri gye basabiramu abantu. Era Abakatuliki balina engeri gye basabiramu abantu baabwe ne babayiira amafuta ne babateekako n'emisaalaba. Abalokole tebalina kintu kye bateekako, wabula bo basumula essaala then ne bandowooza ne babayiira n'amafuta ago ag'abalokole. Kitegeera ate Abasiraamu babasaalira ne babalombera n'edduwa. Kati abasamize kino kyembadde sirabangako. Kino kyembadde sirabangako. Abo nga bw'obalaba basawo Baganda. Kati nze kino kyembadde sirabangako. Okitegeera ekintu ekyo. Naawe ndaba oyinza okuba nga oba tokirabangako kubanga ebintu ebisinga mu Uganda tuyiga biyigi era ebintu tubiraba omulundi gwaffe oguba gusooka. Okuyiga mu Uganda tekuggwaayo, n'ebyewuunyisa tebikoma kulaba, tebikoma. Ne mukwata omulamu ne muguteeka mu makkati ne mutandika okugusaalira. Omanyi okuguvunnamira, omanyi buli nzikiriziganya erina ebintu by'ekkiririzaamu.
abantu nga bakkiririza mu byobuwangwa balina engeri gye bakkiririzaamu mu bintu byabwe. Omanyi n'ebyobuwangwa nayo nzikiriza, kati nabo balina engeri gye bakkiririzaamu ekintu kyabwe. Balina bye bakola, balina ne bye batakola. Lumu nalina akatambi ke nalaba, waliwo omusajja yafa nga musawo Muganda. Yali muyimbi era mwenna mumumanyi, yali Baby Deo. Baby Deo ono bw'afa twalaba nga bali bamutaddeko omusaalaba, naye abasamize beefuga omubiri gwa Baby Deo oyo ne bagamba nti ono afudde akkiririza mu ffe, akkiririza mu bajjajjaabe, akkiririza mu buwangwa n'ennono. Tekikkirizibwa mu buwangwa n'ennono kumuziika nga mumutaddeko omusaalaba oba sapule. Ebigambo ebyo byayogerwa ayitibwa bamuyita Ssaabakabona akulira ndowooza akulira ab'enzikiriza eyo. Yayogera ebigambo ebyo era ne bakwata omusaalaba ne bagumenyamu, ye kennyini yagwemenyera n'agusuula ebbali. Kitegeera ekintu ekyo. Kati n'obusamize nzikiriza ndala, nga wolaba obulokole, nga wolaba obusiraamu, nga wolaba obuprotestanti, nga wolaba obuki, nabo balina bakatonda be bakkiririzaamu bajjajja. Ndowooza ne baba bafudde balina emikolo gye bakola kyegyo. Kati gwe wenna wenna ali wano ng'omanyi ekitegeeza ki ekyo, munaye tusomese, munaye tusomese otugambe nti ekyo kikolebwa lwa nsonga bweti ne bweti, kubanga okuyiga tekuggwayo ate okuyiga tekukoma. Tuli mu Uganda nga buli kimu tulina okukimanya. Intaneti eno yajja okuba nti etusomesa ebintu bingi ne bye tutamanyi. Kiki lwaki nti ebintu byemusinga bye mulaba ku intaneti bisheyalingibwa. Teri kintu kisheyalingibwa ku intaneti nga tekigenda kuyigiriza muntu mulala oba nga tekigenda kuyigiriza gwe akiraba. Kitegeera. So oyinza okuba nga oli wano nga naawe okkiririza mu nzikiririza eyo, munange osobola otunnyonnyola n'otugamba munnaye ekyo kitegeeza kuba kiti ne bwe kiti, naye nze vidiyo neewuunyisiza ekyo lwaki nange ngisheyalinze nammwe abantu bange. Mwewale kuba nti ate mungobera. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli. Peace and love.